Kwendi network. Mama wange Kasuku nga avumidde motoka. Nina myaka ebiri Kasuku avuge motoka yange agivuma. Network ya Mama Fina yembi kuba. Mami kuwulira bulungi. Tukuwulira. Erope ebizibu byo. Mami tukuwulira mami okulira kati. Akugambye lope ebizibu byo Bruno, stop talking now. Auntie, no, if you wait up, her network is still down. Njagala kububulya bulungi nga mpulira mami wange. Bannange. Anya alinye musawa yange. Anya alinye musawa yange nga njogera ne maama wange. Anya alinye. Mami oteredde. Teredde. Mami ndo kandope ebizibu byange bane mami Kasuku avumidde motoka yange myaka ebiri. Yeah, I drink too. Just learn to be old. Ekyo si kizibu, ekyamotoka si kizibu. Buli lwankola YouTube nze gwatandikirako omusajja paso nefuuka paso. Kasuku nkoyo okunnyimbirira. Kakulope wa mama. Ekyo si kizibu. Ekyo mugambe si kizibu Kasuku. Kasuku ndowooza owulidde. Tulina bamaama baffe abagagga. Mami ebyo abimaze. Ekyo ekyamotoka kya ddakiika budakiika tekitya. Tweyanziza nnyo mami, Tweyanziza nnyo mami. Naye nze nkwebaza weebale kwetandika. Ekyamotoka kyo si kizibu. Naye weebale kwetandika ng'omuntu. Weebale nnyo kumpagira mami, weebale empologoma gyeyanziza nnyo. Abatamanyi empologoma erimu ddoole ebyo, mami apadde ddoole ebyo. Bina munfu. Biringa bitaana. Abantu weebale kwagala. Abantu banange mbosi mayina kumanya mami. Abantu bakwagadde. Bambi abakuwadde obulango tubasaba bakusaasira olwaleero obeere ku kyakusanyusa abantu. Ojja kulanga enkya ali mama wuno ayagala kubuuzaako ebintu by'okwogera okulanga abantu musooke musanyusa abantu. Banaye bakama baffe muwulidde ngenda bakolera enkya. Ngenda bakukasana bataddeko video. Banaye mwenna bali ku live mujja kuddayo ku page yange mukebere buli gwe nalanze mumutaginge. Yes, musooke musanyusa abantu bannange. Abantu babaagadde. Banaye abantu bebasinga ali muzungu ndowooza mama waffe. Naye banaye emessage abantu baleese baweereza nnyingi. Njagala obaleetera abayimbi bange. DJ wange yabalinze dda ibannange simayina mulete DJ akube musanyuko lwatu mama bana abantu baweereza message nyingi olowooza DJ mulaba bane muweze mitwale 3 jijo mami ko kimanyi tulina abantu mitwale 3 alalala omanje kitegeeza gwe bandange muyita abantu muyita DJ asanyusa abantu abakuumye wano kati kyatugenda okukola bana DJ wange aliwa commenting DJ Drizzy DJ wange aliwa DJ wange yabudde mu comment mami ogira oyogera ne ali nga bwenonya DJ wano ali oyogera kale nga bwenonya DJ ayogera ali muzungu wanji mama fira oli otya mukwano oyine ngoda jogoda ogwa bodya ina bigambo weyagala ate sandi eyagadde nakubira esimu nondeka ku buludi kirengambono nomwana owomuwala naye ati lwaki tewayogera lwenakukwata ndiwakwatera nayogera omanyi mwogera ebinyiiza ebisansa ne mutabyogera naye kambali wankubira sinze nakubira era kuwasooka okugala nga ali munaye ku nsonga zobwesinda bweziti nenkola ki nobikola byolina okukola kati ati lwaki ogulumiza kino tewankubira ne sikwata ekyokulikyambadde gamba
Lwaki Bruno anvuma obumbi? Era oli mumpi bulandi. Mama nze nyina ensobi gyokoze. Otomulala nti alinga akadomola kawuzu maama. Alinga afukamidde naye ng'ate gw'oyimiridde. Era bulungi maama atulabe. Nze simanyi nti ananyonya ku mukazi muwanvu nga Subi Queen. Mulabe. Mama Fina live gye balekedde bunzifodde ekimala. Ali wenkana ne Robert mutabani we yimirira wano. Kwembera okuvimba mumbi. Kwembera wala. Mutabani we Robert. Era wenkana ne mwana wange Puliera. Okimanyi nti ali kati esaala wenkana ne Puliera obwangu. Mulabe. Kalida. Nansanyusa okulaba. Mama Makitumu azze. Nze wankyawa. Nzaize okulaba mame. Okuwuliza n'okulabako. Okulaba mukwano. Abalowalira Bruno waffe. Mwagala. Nnyo. Kaakati Mama Makitumu. Wanyisebo. Tuli ku kikwekweto wano ekyokwenazaako ennaku. Mama Fina agambye ebyo si bizibu. Kasuku ng'avumidde emmotoka. Omanyi? Bruno Makitumu. Ye nnyabo. Kati nze Bruno muwadde obukadde 10. Omwana wakubonya banange akayimba komukisaako akayimba kanyonyolera ddala obulamu bwange mami nze ndi wa mukisa ate ndi wa mukisa kubanga ndiko ekisa ne feva ya Katonda aleetedde abantu okunjagala bane mwe bali kunjagala bannayuganda mwena timu Bruno ke mwe bali kunjagala ebintu bino mulaze amaanyi mulaze nti ensi nga bwendaba ate mwesi bwe bundaba banange tolina kyowadde bantu naye ndabye ensi ng'ekulwanira ndabye ensi ng'ekulwanira ndabye ensi ng'eyaayaana ndabye ensi ng'eyogera ndabye ensi kyokka Bruno abantu bakwagadde Faida abantu bagadde Bruno Mame oguddewo omutendera gw'okumulaga omukwano waliwo abantu okwogera nti twagala gundi ne wabaawo abakola na extra okwongera okukkaatiriza nti tumwagala okiguddewo wamu ne Jackie ndabyeko Duke and so many others abamuwa gifts bambi mweyanziza nnyo. Thank you so much for supporting our Bruno's time I think has arrived. Buli muntu abeera n'ekiseera kye, but I think Bruno your time is here. Webale gumiikiriza, webale kugumira byonna by'oyiseemu. Make us mbawa mawulire amalala mami amalungi. Mami nze bulijjo nnoonya manager omulungi amanaginga. Laba manager wa Spice Diana bwe yagambye agenda kumanaginga manager Roger. Naye Bruno obonyebonye nnyo. Ngenda kupusinga music era okuva ne leero bannange mbadulira manager wange omupya manager Roger. Manager Roger yagambye ndabye nnyo abantu nga bakuyisaamu amaaso oyimba bulungi ngenda kupushinga music wo ngenda kumanaginga. Era bannange manager Roger neyanziza nnyo weebale. Farida. So, njagala okwebaza Mama Makitumu weebale kunjagala kwagala Briera na kwagala music wange. Nze kambabuulire waliwo akaseera akazibu ke nalimu lwakuba kati tulina emikwano egiteeraga kati nga bulaba Farida alina videos ze yakankolera ziringa 3 because yanzikiririzaamu nnyo yangamba nina level kwenkulabira naye lwakuba obuzibu nze simanyi bya management so akumanaging njagala ofune manager obulungi otegeera naye abantu tebamanyi lwaki tuba n'abantu nga tubaagala so Mama Makitumu weebale nnyo weebalire ddala era tumanyi Mama Makitumu ffe abaali bakwagala ku TV naye tumanyi kyolina kyotutegekedde Bruno weebale naye okwogera Bruno oyo simanyi lwaki namwagala okuva ebisoolo byaffe byatandika when I met him actually when I first watched him on YouTube kubanga nze wenalabeka ebistory I went to YouTube kasaba ngamba nti muyimbi nagenda ku YouTube nekebera music were ngamba omuvubuka ng'ayimba bulungi how come badesimumanyi and he's not a very very common figure
Sate bwe twasinkana, there is a way I liked him. I just liked him. Namulaba ng'omwana ng'alinga alina kyagoba naye ng'alabika akyali a bit stuck. So ne mwagalirayo and I was ready to support him in any way. Lwakuba nti ebigambo we bijja nga bingi, sometimes osirika. Nobeera mu background when mwogera bati balowooza nti batofuddeeyo, some you can call and say, why aren't you coming up to say, I'm like, I know who to tell. So good, I'm so proud of you that finally God is answering. Mubufunze Farido ine mputu osirika ng'omuntu bwana bwayo jina n'obwana bwayo naddala bw'onkyokoza nga olina kyonjagala mu manya tojja kifunira ddala ate nenkyogera when you least expect it. Naye nga Bruno, I'm so proud of you. Finally you have grown and we hope this is just the beginning of it. I'm gonna gamba abantu ennaku z'ekiboozi. I'll do Monday is the superstars ngawe mulaba saawa eno. Friday yaffe ya vibe, Friday ne Saturday jaba ya vibe. Naku satu zokka kubanga nina okulekamu ennaku endala okukola ebyange. So Monday, Friday and Saturday guys, those are the days of ekiboozi saawa 4. Nenga mwebale nyo team Bruno ke mwebale kunjagalira ddala. Generation, thank you so much for always fighting for me. Let me first say hi to Mama Fina. I'm my love thing. Nice to be on the same platform with you. Nakulabye wa research today. That dance, the challenge you made. Begaba bude dalu. Bruno magala. Nyo. Bruno, otwadde nnaku ki? Monday, Friday ne Saturday saawa 4. Monday, Friday ne Saturday. Monday luba lunaku lw'ababedde baserebu. Friday ne Saturday lwa vibe yaffe kunyumyamu. Ali abadde alina kyagala okwogera Amafina. Nebaza Allah olw'obulamu bwakuwadde webale kuyamba abantu. Allahumma amina ya rabbi. Farida webale kubeera quiet mwana. Nkwagala nnyo olw'embeera zo. Thank you, Ali. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa barakatuh. Ku moment eno gye tufunye banange Mama Fina tuwadde miliyoni 10 ku motoka ya Bruno. Nenga yenna alina kyalina twadde tukikolera wano. Omulalu wakuweera. Bruno nyongereko miliyoni 1. Buli alina kyalina Nyongereko miliyoni 1. Twagala basente Jackie enja mugenda tulaba nga tugende mu boodi kujjayo mmotoka Jackie mwagaza miliyoni 5 Mukasa mwagaza miliyoni 2 some namba kubanga nze neyange eriko ono ali muganda wange mwesiganyo omanyi ali asula wali waggulu ate ono mwagala nnyo some namba abaliko kulayivu ali kabasomere namba ali basomere namba enamba ya MTN eri 771 4794 soka tukulire Bruno emmotoka bana astrugglinze ate nga we mulimu mwagala Bruno nomulaba nze musanga nnyo nga bamukkakkanya naye taggwamu maani olaba Farida nze Bruno mbeera nnyo nga akugamba olaba Farida kyokola nsaba Allah akumalire Mama Fina nsaba akumalire generation nsaba Allah akukuumye ebyaddala nsaba Allah abamalire naye yenna alina ekyalina tujjewo emmotoka ya Bruno ke tulina miliyoni kati 12 twagala okwaniriza DJ Trizi DJ Trizi weyamaze n'alabika DJ wange alabise DJ Trizi sokobuze ku bantu mukyaliko Mama Fina mulindeko jasi DJ wange maze ne Guys, tapping a screen. Abaina tebasindika, please musindike request mujje mutogere. Mukawagire katata. Mukasa jangu Jackie okomawo. Come on guys. Mami agambye alina miliyoni 1. Okay. Nabosome namba 71479274 ereta semakula ali yangu tudewa Ali damosome namba eyo mpola 0771
479274. Eri 0771479274. Ireta Samakula omutwala ateekeko ow'enkumi esatu ow'olukumi alina kyalina ateekeko onyera okwata butofaako beerako oyo DJ wange bamuyita DJ Trizi tugenda batukola naye ku Kiboozi Galaxy FM mu following mwenna abaliko is one of the best DJs we have kakati ab'emmotoka ali basomere naaje aje kiyo esimu temugikubako muteekeko sente bateekako sente ali omuzimu gw'obwavuga kubeera kikwata bateekako sente sente sinabaziraba waliwamunabateekako sente baddaye sente olumesege genda kuleeta kwata bateekako sente wanyisebo ekyemmotoka ddi kumaze okuwaayo akange munnange You want to give Bruno 1 million for Ugandan shillings, eh? I was asking that to invite you on the live. I want to. Kwali erinyalaba ku inviting wano. Waliwo ampereza wano. Bambeze omutwalo. Bruno Seles. Queen Zamurat webara omutwalo. Toyanzisa. Kwali erinyalaba kwenda ku live gatu akakadde. Waliwo nampereza. Obi Technology. Ani? Obi Technology. Guys, call me please. I beg you. Jackie, where are you? Jackie, where are you? Obi ani? ali tamusoma enamba ano tubaddiramu 07 enamba yetaaga kupininga bayiteeke mu comment wano nawire bagamba ali tamusoma enamba ate nga bakyusiza fees omugole ali bulungi bannange Ali Sorry guys. Someone is calling. People are calling me. Guys, if you have my number, don't call me now. It is 0771479374. Said is what 1479374 yeah. Sema ngapi kwa sali nyingi. Obi Clean Technology ekirufu sikulaba. I am going to send a request. You send a Why? request. Because people are being advised. mugamba asindike ka rose just one rose. Sindika Rosie ugatteko. Tugende maaso. Some enamba abantu bagire. Wanji Elizabeth. I'm not familiar with TikTok gifts. Okay. I wanted to wire the money straight. Mati sale zeka kusimu eno gye nkusomedde mukama wange. Ogano gatuwa million. aye kayagala kwogerako eri abantu bambi Ngera muga